kyaja soka weyange gwana amanya Nalukenge Aisha era nga ndi mwizi ku Makerere University era nga ndi nkola bachelor of laws era nga ndi mwaka gwange ogwokusatu. okola law okola mateeka mateeka ga myaka emeka amateeka ga myaka ena then ogwa LDC yes egyo emyaka ng'etaano. onvaayo n'okkirira wali wansi ku LDC n'osomayo omulala gumu n'ofuuka kyataawo nawo ofuukira advocate. advocate be bakola biriwa kati wano oba ofuuse just lawyer naye nga toli advocate you cannot practice eri gy'ofunira practicing license ku LDC. Soma temusoma tusoma online then physical lectures nazo zibaawo. Yeah, kisinziira lecturer ayinza okuba nga ye physical lectures ezimwanguyira n'abagamba mujje mu physicals abalala n'agamba musome online naye online agisobola omanyi online is not easy kitawaanya ate ng'oli waka ng'oli waka naye network abantu abamu technology abatawaanya technology is important naye ajja ne side effects so we study both physicals and online. Okay. Kati sente ze musasula university as long as you have paid tuition oba osooka kola bibuuzo nga se bibuuzo as long as you paid tuition ate toyongerayo sente endala. Yes because they brought aims it is like an online assessment you assess yourself buli mwana agenda wa Makerere University so you can decide to pay for your course fully nomalayo you can pay nobeera nga gwa abanja campus. Yes so how will you penalize such a person okumugamba yongereyo sente nga teyamalayo kitegeeza so as long as you have paid tuition ng'osasudde obukadde bubiri n'ekitundu yeah oddayo as long as never looking at down you're not affected. Okola ebibuuzo byo nenyegwetula osula mu hostel oba okommutinga. Nze nsula mu hostel. Yes nasooka nencommutingako for like a week naye nga it is really hectic kikuwa fast a lot of fast because nze nali evening student nga tusoma paka those days try tusoma paka saawa 3 tutandika saawa 11 then lecture mu paka saawa 3 then endala paka saawa 4 then endala paka saawa 3 gwe tukoma so okutambula overo I am a person who comes from that side of the it's a little bit far so taxi otuuka osumagidde okoye bakubye kino bakubye kiri so it was hectic. It is better nobeera kumpi within the ambits nomala saawa 3 ng'osula wali boda ya lukumu. Obutambi wabulabye? Nabulabyeko otyo temate mu nsonga abaana ba campus it is mostly for girls and boys sente okwemaintaininga ku campus wetaaga sente abaana tebalina sente abaana abamu okay sijjagamba nti abaana abamu naye life is not easy at campus. How? Because wetaaga survival it is individual survival wano tewali maamawo tewali taatawo ne wabawo muganda wali mu koosi ndala buli omu ali ku bubwe kati asobola niwobeera oli ku gavumenti era babawaayo kasente naye kakasente katuuka ne kaggwawo olina okulya olina okwambala olina okugula notisi ebitabo bingi so abaana abamu bakuba pati olina ogendako out simanyi naye weekends oli agamba some people go home over the weekend ne kati oli abeera Masaka abeera Bundi Budyo weekend anaddayo waka so aba alina okubeerawo ku hostel abantu abamu abatasoma evening bakoma ku Friday so they have a lot of time free time and kisinziira olumu depends on the friends you have ba friends bayinza okuba nga balinawo ku sente ate nga gwe sente zontono so n'ogamba I will resort to looking for money in all ways tolina certificate yokka tewali agenda kuwa mulimu gw'oyagala you want a fine job kati awo ogamba naye omanyi asooke noonyeyo ani sugar daddy you may not even get a sugar daddy as such naye n'ofuna omuntu alina ku sente asobola okubeezaawo asobola okusponsoringa life fuel kubanga obeera we branding anti gw'oli brand olina okuba ne sente olina okunyuma abaana bakyusa enviiri buli week
ebyo ebintu bisinza kubeera nnyo ku mob. Makere sinawulira nnyo baana bangi. Abamu ku babisindika ku mobs na UCU. Nedda. Life y'oku mobs ate yeri different. Nti abaana babeerayo balina class gye beeteekamu. It is their class, should I say. Kati okumaintaining a class oba olina okuba ne ssente. Otyo. Ati ssente oyinza okubeera ewaka nga akasente gye kali naye nga katono. Omuzadde yakuwa emitwalo gye 7 n'alowooza kikoze kikomye wano. Weekend. Nze omwana wange mu emitwalo 7 wiiki. Ng'olaba alaba akikoze. Ng'alaba alowooza agize. Kumbe gwe omwana ate life gye weeteekamu ya njawulo nnyo. Okitegeera tofumba tosobola kufumba olina ogenda mu restaurant si zino tonyinya. You have to go to a restaurant. Some people want to go to Java's. Owa campus? Yes. Owa campus onoonya ki ku Java's? No, because se muva mugwa mu bintu. Owa campus onoonya ki ku Java's? Kubanga yo life ye bakwano be naye. At times if you don't have money at times n'emikwano gikudduka. Everyone doesn't want to associate themselves with someone omwavu. Bakubaninga ng'omwavu. Okay, tebakikulaga nnyo naye ogenda olaba bakwesalako mpola. Gwe togula ngoye mpya obeera abantu nga batandika okwetemako mpola. So to maintain or to step up okufitinga within oba olina okunoonya ssente. Kati beebo n'agenda afunye omusajja amugambye you are going to have one night together. Nkuwe akakadde kamu ye ng'alaba kitono n'agenda n'abeera n'omusajja wande. Kumbe omusajja akoze eki I'm recording after some time n'akata. So tugende ku nsonga ya house parties sizigenda munyo naye I know them because house parties wabeerayo omwenge drinking. Abaana abakola house party babamu ne ssente. Because house parties sijja kugamba nti no z'abasajja abakulu nga bwe nagambye manya ba sugar daddy. These are boys but they have some money. At times wabeerayo abasama baba bavudde Dubai baba bavudde wa South Africa balina mu kaseera. So ne bagamba kola party house party ita abawala. These are boys abakoze ssente it's a group in most cases nga balina ssente zaabwe bali abalenzi nga basatu bagamba mukole party nze nja kugisponsoring drinks on me food on me ngati abawala ba campus baagala ebyobwerere. Ebintu ebibeera ku house parties in most cases byabwerere tolina kyosasulira apart from going. Actually olumu basindika n'amamotoka ne bajja ne baba picking. Sponsor asindike motoka ku hostel. Kubanga omuwala omukubira there is a party somewhere. Is there a ride? Waliyo emotoka ng'agamba waliyo ride. Abatuulamu atuukayo ku house party waliyo omwenge waliyo cakes. Kati cakes olumu bazintoxicating. Batya simanyi naye olumu oteekamu oba weed ne bakubwa. Yes ne bavaako ne banywa emyenge egiri strong. Oli wasanga ng'omwenge gwa bwereere. Gwa bwereere katunywe. They drink themselves seated. N'atuuka nga takyategeera. Kubanga tewali house party gye bakola nga y'abalenzi bokka mpozi nga bageddi. Naye bw'oba nga it's a real house party bawala balina okuba bangi. Era abalenzi abagendayo babeera bagamba waliyo zishuwa. Yes. In most cases ate bagamba boys 10,000 girls free. Boys 50,000 girls free. bwe bagamba? Yes. Because olumu kosa zibawo girls free bucket night. Mpulira mbu ababaleeta ate babasasula. Oleeta bawala anti kati abo balenzi bapimp. I don't want to call them pimps. Naye they are more like that. Ye bamugamba leeta abawala 10 tukuwe emitwalo gy'etaano. Ogamba emitwalo etaano egy'obwerere jjukira abalenzi bo. They also need money. Yeah, so either waba tabbye balina okunoonya deal. Kati eba quick deal. Agenda agamba abawala banaye waliyo party mujje. Nabajja. Yo muwala and at times abawala baba tebagenze nti no they are going to get crazy at the party. But because bagala nnyo ebyobwerere you reach there ne baba intoxicating. Nga temumanyi jjukira bagamba I only ate cake. Kumbe cake. Yerimu ebiki. So house party zino zibeera mu nnyumba basic. In most cases house party ebeera ku house, ebeera mu nnyumba, nice apartment.
Yes, immerses the nice apartments. Abana bamu bakola ne house parties ku hostel in a room. Agamba, we are going to have a little house party. Era abalenzi, it's a mixture of girls and boys. Ate babera ba girls and boys, babera craziness. Babera nga bafite. Well, you expect anything. If you're going for a house party, there are going to be boys and girls. They are going to be drinking, boozing. Expect anything. Era go obatonya. It's better you don't go. You will feel out of place. Obero lava kwange chibedi to just drinking and having fun. They say it's having fun. So it is better gundi ndoza nebera ku hotel oba mu garden. But yes. At least there, yes, kwanga berawo security, oberawo. Tugende kata. There are very many reasons. Kubanga tetwamufunye kumubuuza kiki kye wabaddeko. Kubanga yayinza okugamba ekyamutuuseeko. We've not gotten a part of the story. But me, I think, according to me, engeri gye yabaddemu, she didn't look like she was forced. But she looked like alinga atali sober. Ayinza okuba naye she's a victim of a house party oba yagenze kulaba muntu omu n'asanga y'abantu basatu. Because abawala babeera ne ba boyfriend. But we just meet people at campus. Omuntu omusanga ku campus. So tomanyi engeri gyali. Oyinza okumwesiga ennyo kumbe ye muyaaye. N'agamba come and visit me. You go to visit n'osanga y'abantu basatu. Ne bagamba tufuluma wano nga tukoze eki. Nakuyinvitinga otuukayo. Room. Osanga y'abantu basatu. Bagamba togenda fuluma wano nga ffenna tukoze eki tukozeseza. Oba onaakola ki? Omuwala omu. So that is also one reason. And another reason, ayinza okuba nga yabadde akikolera ssente. Nga abalenzi bamugamba, oba omu nga yamugamba. Anyway, ensonga nyingi ezaali zimututteyo kubanga ye yeetwalayo. Nga bamugamba ngenda kuwa akakadde kamu jangu ondabe n'asanga abalenzi basatu. Ng'ate ssente azeetaaga nnyo. Nga tasobola kugaana. So ekyo nakyo kibaawo. Oba bintu bingi abawala bye tuyitamu. You see, ebyo ebintu osobola okutuuka abazadde bakuwa tuition mu first week. Yeah. Tuition ono n'ogera n'omukubamu ebbaala. Omwambaddemu engoye okutte iPhone 11. Abaana ba campus baagala essimu. Eyinza simanyi lwaki oba muzaagaza ki? Okutte iPhone 11. Boyfriend wo gw'olina ayinayo asobola okuwayo emitwalo 2. Kati ogamba emitwalo 2 gingulira essimu. So tuition kano n'ogamba nkyakukazaawo n'ogulamu essimu ogyoge. Essimu gy'osuubira okutunda semester ng'eggwako essimu ne bagidda. Agamba kati life efuuse nkalubo tokyakikuba tokyalina vibe. Toyina ssente za tuition nga mu buli ngeri olina kusabiriza. Ani g'ogenda osabiriza kusondera tuition ng'ate bakimanyi oli high class. Bagamba oyo high class ayinza okuba nga talina ssente ekisoboka kati oba olina kweyiiya. So bano abalenzi osobola okuba bamutugya ne bamugamba nze ndeeta 5 tugenda we are going to use you at once. N'agamba I don't care. Oba nga bagenda mu obukadde bubi. At times it's even not a lot of money. At times it's just 200,000. Ng'oli anoonya survival. Nga bagenda bamukolesa. Tosobola kuba laavu ku bantu abasatu bano. Ng'oyagala abantu basatu. Ate bonna n'obakozesa mu room emu. Ng'olinga eyabawasa. It's like dating 3 boys and they're all in the same room. You want to use them. Unless nga bano bagayi yali abaplayinga basatu. Because abawala bazanya abalenzi. Bonna ne bakitegeera nti n'abaagala bameka. Basatu. Omu n'amugamba jangu onsange wano n'ajja. Bonna n'abasanga era ngamba kati we are going to all use you. Sure. Yes. Abakampasa bakifeesi. Abantu bakifeesi. Abakampasa bagamba atujooga atya. So they punish you that. Nebakwebakako basatu. Ate nga tosobola genda kubanga kati babeera bali rough. Bagala kukuba, bagala kutta. Because anything happens at campus here, they kill people. Sure. Batira abaana mu ruo. Are you sure? Yes. Ebyo ebintu by'okukyanga abasajja. Ono omusajja, for instance, oyinza okufuna sugar daddy ye nga akuteekamu ssente. Have you ever heard of that instance? Akuteekamu ssente ze, you reach campus, n'ofunayo boyfriend. Ajja okukyalira asangawo boyfriend. Kyokka yakuteekamu ssente. Omuntu
yakukwata abatakutte yakusasulira tuition yakuwa emmere yakuwa buli kimu ate ofunye boyfriend yaba inaku obusaidi y'abalenzi bakola batya abana bodi balaka bazirya nabo abalenzi bo babetinga kati ye walaba nga tuition tamulina either nonya nakuba haso nagenda nayiriba bakuyita kuyiriba wezimubula aba afuuka mubi bewo bowulira omuwala bamukubye ekikonde omuwala bamusiseeko essimu omuwala bamukoze ekigoza kampasa kozaba I know I'm in my final year tuition in Namulya tuition abuze ewaka naye njagala kusoma omulimu yes nabadde bali bantu omulimu guganya okola buti afunye akalimu bamwa mitwalo ebiri teziwera tuition yewoze tasoba nga life eri awo tetegereke abaina kubabu so beba buulira bakampasa bamukutaba bamwokyeza bamukubya ali ku police emotoka zisimba ku weekend emotoka ezo ziba z'abaani bituufu emotoka zisimba ku hostels emotoka zisimba ku hostels era hostels ezo ezimu bazimanyi zimanyikiddwa ng'oli akimanyi ewaliyo bashiwa genda ojafuna so and ziba motoka nyonyi they be nice cars you see them parking oziraba nga zisimbye ku hostels Friday Saturday Sunday nakambe ine zimotoka ezitabeerawo bazadde abaana balina sente nyingi nnyo weziti notunolanga omuntu alimu ddala muzadde bwala olaba bafuluma naye ogambe bakukyalira kiro ssaawa 5 so it cannot be their parents era it is these men actually abamu babaana bato naye nga balina sente ng'alinamu ku ssente kati waba ekizibu ky'abato abalinamu ku ssente abalenzi abato abalinamu ku ssente beba bakola ebyo beba bata vidiyo z'abawala yabeera alina ssente nga talina kyafiirwa oli omusajja omugaga ayinza okutya akawala wekanja eyo notafaayo yaba taluzinga kintu kyonna kyobola abasobola okukwata abawala n'abakozesa kyonna kyayagala aba ne ssente so in most cases for girls they are driven by money sente ereto ku maintaining a life ku looking a class teba it cannot be love not ebyo ebifaananyi byamunna newaba abawala abamu beekuba ebyo ebifaananyi kati ogamba nudze ezafuluma beekuba ebifaananyi ng'olowooza bisindikira boyfriend omukyayi ebifaananyi akyabirina mu simu agamba onkyawoti swazi fena if I cannot have you no one can have you ani abasabye video basajja be basaba zi video zino oba abakazi mwabeewaayo n'ogamba kamuwe video yawe asobola okuba nga agikusabye there are very many reasons as to why people record eyo video tosobola girecordinga mbwogwo ogyerabire oba olina ogirecordinga nga bagikusabye oba omuntu yes agikusabye akuwa essente oba nga agikusabye ali wala akumisinga nnyo nsendingiraako ku video nkulabe it has been a while so nga gowe recordinga ng'osindikira muntu kumba omuntu ogwosindikira olumu abalenzi bo babeera bagamba bagala kweraga I don't know why they do that aba yagala abeera oba feelinga atya because I've ever heard of a scenario omuwala yasindikira boyfriend we bifaananyi ne video boyfriend nayagala oba yewanire ku banne mu see my babe in that process abavubuka bato nga tebalina so namusindikira ebyo ebintu nayagala abisindikire bakwano be abalage see my babe in that process ka video katambule that's how it lands on social naye nga ebiseera ebisinga sente zeziforcinga abaana yes oli amugamba ngenda nazimuterako namugamba ngenda kuterako sente if you send me that nasoka namugamba it's a process asoka namugamba send me this namugamba send me just the boobs nasindika wamalo bisindika nonamu emitwalo 5 I only send him boobs nasindika emitwalo 5 namba kati record me a video I'll give you 1 million nagamba olaba yansindikidde rude it is more like betting kubanga anyway in most cases omuntu gwe bwosindikira oba omumanyi yes akuwa trust you trust that person okay nogamba tasobola kunkola ki let me just send oba nsindikidde sente kati kamusindike ka video era agenda kumpa ki 1 million azikuwa
but you see the repercussions after. N'abawala ndowooza kiri both ways. Bw'aba yali tamumanyi ayinza okuba yali conman. Baconmen babikola nafunayo ebifaananyi kati ebyo ebifaananyi oyinza obisindikira boyfriend ate naye nayagala abikolemu ssente abikutte abisindika kati ngaoyo gwe babisindikira ng'omuntu tamumanyi amusindikidde just the boobs. Ayinza okuba nga it's a conman akozesa bifaananyi byange abisindise okitegedde kisoboka nga abikutte nze kubanga n'ogamba asobola kunsindikira bino ebifaananyi kumbe oba nina gwe nabisindikidde obanga essimu baagibbye oli natandika obikolamu ssa gwe olaba bikusindikidde embeera y'ebbaala eno abawala oyinza okuba nga okomyutinga n'ogamba zadde walyo test n'osigala ku hostel ya mukwano gw'obeereere so you go out bo nga bagamba yasigadde kubanga alinayo pati eriwe eri ku bbaala so n'agenda out anywedde atamidde hostels bazigama they have a time limit atuuse mu bbaala atamidde abamu bagenda n'asangayo n'asangayo omulenzi yenna n'agamba kati bagaddewo siina wakusula please take me to your place. Some girls ask boys to take me to your place because I've ever had a friend yanyumiza guy yasanga babe namugulira ebyokunywa. She was so happy because people would be happy. They're always happy. Yeah. So namugamba sina naye wakusula take me with you. What? Ono guy gwagamba take me with you naye talina hostel. So nga alina bawaka naye alina okusaba mukwano gwe ekisumuluzo ate asule mu room ye kati mba ono gwagenda okusula mu room ye alina roommates. Those are already 3 boys in one room. So kolinde asula ku hostel amugamba mpa ku kisumuluzo kyo badde nsaba tusuleko nono babe talina wakusula bambi ate bagaddewo dda hostel gye yabadde agenda osulako eya mukwano gwe kati bagaddewo ono n'agenda asule mu room yono alina roommate. So it means one girl is going to sleep with this boy in the bar, the friend who has given them a key, and all your roommate. Beba balenzi basatu mu room emu n'omuwala omu. Kati oyo omuwala bw'atyo bamukwata ekyo ne bamwefuulira. Okitegeera? So ebyo bibeerawo ku campus? Bibeerawo, that is campus life, that is the reality. Ebyo byonna bituuka ku baana ku campus. Bino byempulira abakampasi abajjamu embuto ebintu ebyo bituufu si bituufu? Abaana bajjamu embuto ku campus. However, it is at a minimum. Kubanga ogenda ofuna olubuto ng'olwagala. Mu campus? Yes, because they know, at least when you reach campus level, abafuna embuto, should I say, kubanga oba omanyi precautions, oba omanyi repercussions za buli kyokola. So ogenda ofuna olubuto nga really, okay, it is a mistake, oba ng'olwagadde, because there are very many preventive measures. Naye nga bazijjamu? Bazijjamu. Abaana bazijjamu walufuna agamba nze okuddayo waka n'olubuto wakiri nfa nga mbijjamu. Yes. Abantu abamu batya nnyo embuto n'okusinga sidi. Agamba sima abeera munda tebamulaba olubuto balulaba. Campus, it is real. Kono Namanyaga University naye nawe otuuka n'olaba. It is expensive to maybe standard of living eri high. Kale sente ezikubeezaawo zinzo sente zitaliwo kubanga tewali kirala nnyo kikozesa bawala babaagala sente babikola kufuna sente. Esaki ku campus alaga ki nti bava mu famire bwavu oba abaana bava mu zaabagagga? By the way, nsina abaana ba family njavu zokka. Abaana abava mu family njavu olumu babeera bamanyi how to live without money. Naye abaana bava mu family z'abagagga at times they have a right malo. Yes. Aba yamanyira sente. So kati weziba teziriwo aba tasobola teyakyeteekamu nti osobola okubeerawo nga tolinamu sente. So ng'agamba omanyi dadi yakansindikira emitwalo 4 ate nziremu mukubire. So I have to resort to jukira abana babagagga baba babamanyi. Yeah. Obeera okimanyi nti oli mwana mugagga naye omuntu atuukira okumanya nti oli mwana mugagga era oba okiraga oba wabeerawo ebintu ebiri basic
byoba okola kubanga era tewali aveeri n'agamba nze ndi mwana wa mugaga. It is just because of the way gy'abeera life gy'aliving. So there are those days when talina sente naye nga tasobola kubeerawo nga tazirina. Ekirala ebintu bino sex tapes zino z'abakampasa ziva mu baana bavudde mu masomero. Good schools and strict schools. Amasomero nga malungi because nalaba Kitende nalaba Nakivuli. Like nice schools. Kitende. Kitende Kivuli. You know, good schools nga amasomero malungi. Okitegeera. Si masomero tesa kusanga mwana wa nakapiripiti nga fulumize ebintu because at times they don't even know. Abana babeera bali sharp. Abawa nakapiripiti. Nedda ngamba bano abali mu urban life baba bali sharp. So oli wagana kapiripiti alina n'okwatamanyi nti n'omuntu asobola okukola sex tape. Okitegeera. Life yeri osobola n'okubeerawo nga talina smartphone naye nga waali. Naye kati omwana w'ekitende omugambe nti oyinza obutaba na smartphone. And a smartphone comes with a lot of. So, kubanga bana bato. Yawan. Vakis. Yawan be babikola. In most cases, kale baba bapya. Baba baina mukumalo. Arrives in. And at times, bambi babera ba victims. For real. In most cases, they are victimized. Kubanga oli ayinza okikola. Bawala babikola out of love. Abamu. Ngayagala kusanyusa muntu we. You can want to make your partner happy. No bikwata no bimusindikira. Kubanga temulinda same vicinity ali walako. No gamba kamukolereyo kano to make him happy. Because he misses me, I miss him too. Nga bisindika. It is schools within. Is it good schools? Good schools is a product. Nze wendowooza kubanga sirabyeyo bantu bava mu masomero gali funny. It is someone abakola zino sex. There are people bolabanga okay, they are coming from good schools. Okay. Waliwo byempulira nti waliwo ebigurupu ebitunda abawala. Bituufu. Because waliwo company, I should not say even a company, a group of people nga bo baagala abantu abactinga porn. Yeah. Nenga obo acting oyo porn tebamutunda mu Uganda, they sell it in another country. Yes. Kati omukumutunda mu another country abeera mwagenda bawayo kasente abagamba just record nzemba we sente mujje tu recording. Abana baagala sente. They are living a life where they have to survive with money. Agamba bagera tu wasene naba after all they don't sell the videos in what? In Uganda. Ngagenda recording. So if such a thing leaks omuzadde yeetaaga kuwa mu kampasa sente mukakuba tewaliwo sente zosobola gamba nti zino sente zimala. Tewaliyo sente zosobola gamba nti zino sente zimala kuba mwana ne woba omuwa obukadde bubiri buli wiiki n'omuwa a lot of money. Omwana waba tomubuulidde n'omugamba. You tell them real life things. Najja nga akimanyi nti no this is what happened. Abaana batuuse ababeera naive nga tebababuulidde nti no this is what happened, this is the reality. Naye omwana omufidinga n'omanya nti no if you do this is the repercussion. Nti wokola kino kyekituukawo, wokola kino kyekituukawo. At least aba ajja kugezaako n'amanya tekikola kino. Yeah, kubanga I think it's mentorship. Mentorship gye bawa abantu erina okukyukamu. Ne bama mentor babeera boogera bintu biri ku surface. Tebabagamba, no one has ever come out nagamba omwana wa campus nti wogenda ku campus basobola okukozesa ne bakola mu sex tape. Like abantu babeera babibuusa amaaso. Yes, naye babibagambe babeere nga babimanyi. Abaana babeere nga bali patient. Nobeera campus. N'abazadde bawa abaana sente. Yes, babawe ku sente. Naye oba tozirina. Ezitamanyiddwa muwendo ffe tubawe mmeka bannange bantu mmwe. No, you should just tell yourself that if money is not there, it's not there. Anyway, maintaining life at campuses. And at times some people want to look cool. Alowooza bw'akola sex tape afaananye Cardi B. You know? Alowooza bwa cheap popularity of fame. They believe. Naye bakifunamu. Abamu bakifunamu. At times some people want fame. Yeah. Some people want fame. So agamba nti no abasinga bakikolera sente. But some people want fame. Okitegeera ye ng'agamba
bwenjita leero I can get famous the other day. So it's not, but at times story mukazi so follow. You have to learn to live within your means. Okumanya okubeera nga okozesa kiriwo. Bagamba abaana olina okubeera nga okozesa like woba olina mutwalo life yo ebeerenga ya mutwalo okitegeera teweteeka mu life ey'emitwalo 5 ng'ate means zo sente zosobola okufuna mutwalo. You have to live within your means. N'omanya nti mama wange wabampa mutwalo nina okumanya nti nja kulyako akatogo ka 3 okitegeera ate oleme kweteeka ku bali ba high life. Abaana abamu balina sente ezaddala nga it comes from home nga sente ziba waka tata we MP ye minister okitegeera nga okumuwa akamotoka layisi ate nga naawe bambi owecha namukaka ovudde eri oleesera ebizimyo ozeera. You have to live within omanye nti kati ngenda kusurvivinga na kiriwo olema okugenda okunoonya ebyo ebintu bituukawo lwabwavu kwagala ku livinga like kyotali kwefuula kyotali. Newe nefuula kyendi nemanya nti wemba si nina mutwalo I will eat what's there. Sijja genda tentandika okunoonya abasajja bampe sente kubanga nkimanyi sente teziriiwe waka. So abasinga kituusewo lwakuba baagala ku maintaining. Bashuga mami nabo bajja ku campus. Bashuga mami gye bali naye batonotono si tekiri so pronounced ng'ekyabasajja. Bashuga mami bo babala bajja kukuwa sente imosese zinakusiiga kirwadde kozi yaba tatya mbuto akuwa sente nakusiiga ekirwadde n'atambula because tabeera na muntu omu ye sugar daddy asobola kubeera naawe ng'alina goweka ng'alina ng'akimanya ako kantu kange babayita shuwa ashikashiwa kange. So ate ye sugar mami abeera naawe eno wiiki n'abeera n'olina eno wiiki. So they're all not good kubanga abatagenda kufuula bbaawe talina kyakwagala naye no sugar daddy ayinza okutya okuwa olubuto n'akozesa protection kubanga aba ne family. These are people who are rich and known. Nasigala nga amuteeka baliwo ba supplier baaza abatuufu abasula ewaka oba ab'omositeeri. Abasula ewa anti tosobola kumanya nti ono yagitadde kubanga abeera ku hostel kusula mu hall abasula mu hostel naye nze I would advise a parent atwale omwana we ku hostel kubanga commuting comes with a lot of things. Hostel eyo eri safe. Omwana ino olaba kati abava ewaka olumu baba tebalina nnyo buzibu kubanga ajja kujja wano eno agende waka naye lwakulimbye test lwakola tomanya gyasuze naye kati ono wa hostel omanya nti ne wanagenda mu bbaala ajja kudda ku hostel ye yebaka ali safe oyo kati ono ayinza ogenda mu bbaala talina wakusula ogenda musuzaawo naye omanya no ajja kukola effujjo lye naye ajja kubaako ne limit. Mbeera waka I'm giving you a scenario. Mbeera waka boyfriend wange abeera ku hostel alaba abawala bangi angamba I miss you lwaki si recording ka video nkamusindikire nga ndi waka naye wano wembeera ku campus wakirika ngende mulabe andabe aleme kuŋŋamba sendi mi. So abewaka bano batannyo obwo obutambi because boyfriend wabeera mu missing nakuba ebifaananyi abimusindikira akoleki abewaka basobola abakampasi ababeera ewaka ayinza okuba nga boyfriend we ali ku hostel amumisinga namugamba omanyi sindikirayo akafaananyi naye wembeera ku hostel wemba njagala okamusindikira nga ngamba kangende come and see me if you miss me come and see me naye kati onagamba can I come to your home just send me I see bana kwebeereramu and maybe if there is a law that prohibits nga bana waliwo etteeka erigamba woofulumya bino naye kati gwe tosobola jjukira abaana baba above 18 wotuukira campus oba owezezza emyaka 18 even if you're not above your 18 so they believe oli muntu mukulu because Ugandan law kasito clicking 18 oba okeze so newo omwana alina okwebeereramu omwana newonamuwa sente zitya ng'omwana teyeebeereddeemu era bajja bimukola. Abazadde bakoze obwabwe bw'okubuulirira abaana. Abazadde tebabuuliridde baana. Abazadde tebanabuulirira abaana. Abazadde babuulirira abaana naye bababuulirira basics. Jjukira bambi omuzadde tamanyi kiri ku campus. Abamu tebasomye. Ye agamba omwana wange njagala agende Makerere akole asome kuba nze saasomerayo. Naye tamanyi nti no otuuka e Makerere olwo olunaku lwotaba na mmere.
olunaku lwotaba na mmere nakakuweereza ssente waziguzeemu noti ssente zaaweddewo kati olunaku oba ogenda kukola otya ng'atandika kwekola ki kwegama kutunda bibye anti ekyolina kyekikutaasa nti abalenzi bahasolinga nahasolinga naye omwana omuwala akuba atya haso era aba alina kutunda kyalina ate talina kyagenda kutunda kubanga takirina okuggyako okukola ki okugenda abasajja yakwetunda ate aba teyeetunza zisaki ayinza n'okuba tamanyi implications za kyakola ayinza okuba yagenze agamba I just had these 3 men bawala bangi just tebabifulumiza ebyo ebifaananyi byabwe naye nga babikola agenda na si abasinga abamu kubanga si abasinga naye abamu babikola naye just lwakuba they have landed on people abatalina mitima mibi kubifulumya yes so abaana abasinga bali mu buzibu abawala bali mu buzibu mbeera sinungi ate abamu batu at first people thought it is a joke bali babitutenga ebyokusaaga naye kyatuuka nga kiri serious buli omu nga yeeyambalira masiki ye nga you don't need to tell someone this social distance nga covid ngambo finance some people have even dropped out because of covid people drop out because of covid oligagamba nze wembera okusoma kutamya abaana ba campus bangi ngoli agamba nze nakowa n'okusoma if you hear campus students bagamba nze nakowa n'okusoma kubanga life emukalubiriza kose etagala everything you're doing is not adding up kose etagala sente tozina tuition wakuyiriba tekivamu ng'obyetamwa ng'osigalayo ewaka bumuli baka tuli baka just maybe tebabufulumya naye ng'abantu baba banoonya ssente kyolina in all ways constitution atuuka nga atuuse it is paper yakumanda era lwakusatu tewali ssente olwokuna lutuuse olwokutaano lutuuse ogamba kati ku Saturday kuno naye ng'omuzadde yazimuwa ye abaana bano abatagurajuwetinga n'owulira omwana n'alimba omuzadde kyate ebyange tebyazze kyate biki ebyo biva ku kyate teeke ziri ku makerere retex nyingi omuntu atuukana anti kyekyo kyenagambye nti ebintu bisobola okukusukkako obungi ng'owulira tojja sobola oba wabijjawo ebyo oyingidde tosetagala like olina okusoma olina okulya olina okweyambaza you alone in this world owulira ng'oli wekka abaana betta oli n'atuuka neyetta people have committed suicide a lot of time because of academics and alaba tewali gyagenda bigaanye naye ng'omuzadde amuwa fiizi omuzadde amuwa fiizi naye ng'abigaanye nga omulimu gw'olina okukola kusoma kosi eyinza okuba nga nzibu nnyo ng'ekuzibuwalidde and it depends on the friends you have you can switch anti waliwo ekiseera wotuuka nga it is late nga it is late to switch nga kiri late it is late to switch and it's patience abantu abamu tebalina bugumiikiriza katonda nga tetwenkana oli nga talina bugumiikiriza nze nsobola ogumiikiriza ne ngamba kijje oba yes patience naye bw'oŋŋamba nti simanyi abantu abamu tebalina bugumiikiriza ye ng'agamba nze wennema guno sigiddira naye waliwo n'abafeiringa nga tannabakolako yadde pepage agamba nze noko sijja gisobola ababeera yafunye eddiiri omulala musomera naye okimanyi ezo sente zosasula wano nyingi nnyo lwaki tetuzikwata netugenda Dubai netukuba ekyero kyamalawo nga tugivuga okakasa yes diiru zibaako ku kampasi ezo nyingi amugamba leeta tuition olaba we tuition bazadde bagamba osoma naye we tuition omukwata omutereke emyaka egi tumutereke but in the process of keeping it mubamuliira mbwamugambye tuition myaka 2 aba akumala okutuuka e Dubai so bingi campus has many stories abo balenzi abasinga okukola ezo mbwe tuition omulaba mungi nnyo milioni 3 osoma ate wobala okusoma ogenda tandika ogende mu kikubo otandika onoonya emirimu digiri terina kyekuyamba okitegeerebyebibozi nga bagamba wano naye muzadde mugambe nti osoma naye muzadde mugamba osoma akuwenga yeezo ezo ate kikajja omwaka oba olina 6
Ugende Dubai okole. Naye nga ali mu town omwazungu. Onakimanya mpozi nga akuyambye n'akugamba nti kati nkooyo okusoma. Naye n'abatagamba nti nkooyo okusoma. Nasigala eno nga abasaba ssente kumba alinayo bizinesi ze zaddukanya bangi. Akugamba akyasoma. Abazadde sooka obabuuse tebamanyi mizannyo gigenda mu maaso. Akugamba nkyali ku kampasi omanyi kati batusabye ssente za kimanya kosuwaka zere. Nosindika omusente gwo kumba ateeka mu bizinesi ye y'engatto. Eri alina mu owina akadaala. Ate sibe graduatingide ku COVID kuno. Yeteekamu mu katabo. Ono COVID. Akugamba twagraduatiza ate okwambala wambaza kikoofiira. Jjukira ennaku zino abazadde tebajja. Ani alina obudde obutuula ku TV atunuulira amanya tewali. Ng'ogenda olaba omwana tagraduating. Ogenda olaba tagraduatinga. Ate nze nzija ne mugamba nagraduating. Nyambala ekikoofiira ne ngulayo n'essuuti. Ne nkusindikira ebifaananyi. Ne mugamba tagraduating nze naye tetugenda genda ku kampasi omanyi COVID. Abakampasi abakozi. Nga ye naye adduka ya kibizinesi kye kiri eyo. Naye abamu bakifunyeemu. Abamu bakifunyeemu naye that is people who do the business. Nakwata sente nagamba kanseke mu business. Business nga zifa. Eyo yena. Those are the few bambi. Nagamba nze tuition namukubamu ebbaala naye kati nafuuka brand ambassador. Watch it. Yokitegeera. It depends. It is luck. Not everyone is lucky. Era abantu bangi abaga n'omusanga ng'atemanya nagamba nze nasomerako Makerere. Nagamba nze nasomerako Makerere mvuga tiga. So omwana asolobera ku campus wano naye nga talinnyanga naye ng'omuzadde olowooza omwana asoma. Yes. Omuzadde alina kukola otya ettegeero ligenda maaso. Alina kukola otya. Olina kusaala katina n'akuwa omwana nga alina empisa. Kuba onategeera otya. Mpozi ng'onamusaba results. Ate onamusaba results n'omulemera kajja agenda ku nursery zikoloma. Azikuwe. So it is just saba busabi Katonda akuwa omwana omukakamu. Otherwise. And to fact, abaana ba campus omuteekako pressure nyingi ate ayonooneka bakuyita kubula. Muwe pressure agendere kuyiga. Yes. Bakugamba kino. Because omulaga nti n'okusoma kuyamba ye. Anti amanyi we twali tujja no campus twali tugamba nze ngenda njagala na kusoma education bansindise nkole law. Era nze bikoze kagende kisomera ddadi naye ng'otuuka mu second year omanyira nti okay. Yeah.